Kwani abanye ndobozi bamtemse SMX representing straight out SMX media Fred Lumbuye nange aha ze mune story katezenti anokukola Fred Lumbuye abamu bagambanga mbu Fred Lumbuye mbega wa government okusinzira ku bintu byonna byajjanga ayogera kino ebimu ne bituukirira ebimu ne bitatuukirira abamu ne bagamba nedda oyekwese mu people power naye nga mbega abamu ne bagamba nedda byayogera mazima nera bituufu kwegamba bintu bingi nnyo ebize byogera ku Lumbuye paka police yafulumiza list y'abantu beyagala okubeera nga ekwata oluvannyuma lw'abantu abamu okuvayo ne babika president w'eggwanga erya Uganda lineeno so bakwatako abamu ne yesterday waliwo abalabe bakutte ate baneeno bo ne babateeka ku wanted ba Lucifer ndooza mumumanyi Fred Lumbuye n'abasigadde abantu bangi nnyo ne babateeka ku wanted Fred Enanga avuddeyo n'agamba ono omusajja tumwegendereze tuyige bulungi okozesa social media engeri y'okozesa mu internet naye omuntu gwe bali mu kubeera nga banoonya n'ekiro ky'olwaleero yakoze live kyemanyi mbu ne leero ayinza okukola live ekiro naye nkya ayinza okukola live omusajja gwe bali mu kubeera nga banoonya bonna bali mu kubeera nga bawandula muliro bonna be bali mu kubeera nga banoonya penge naye yavuddeyo n'awandula omuliro ogukankana olw'okuba nti abamutadde ku list y'abo be banoonya lwakuba Fred Enanga okusinziira ku eno post gen screenshotings egambye mbu bali mu kubeera nga bakwasaganya ne police ye Turkey kubanga batimanyi Lumbuye ali Turkey so bavudde ne basporting out Lumbuye ne bagamba mugwe bagala okozesanga example naffe ba SMX media munnange fe abatitiza abalina akatengo tujja yigira ku Fred Lumbuye nanti ffe tetukwata nnyo ku politics nedda tutera zisungire no mu entertainment industry mu entertainment ende tuzungira kati baba Lumbuye abayingira politics babateeka ku wanted kati police Fred Enanga agambye ayagala kukwata scoopinga out ono Lumbuye batansedde okubeera nga bakwasaganya ne police ye Turkey basobole okubeera nga bamukwata bamudeporting wane mu ggwanga erya Uganda asobole okubeera nga awoza emisango olw'ebyo ndooza bamuvunaana kwogera bijweteke oba bitaliiko bukakafu bamuleete asavinge nga example naffe be mu SMX munnange tulabire ku oyo naye munnange nze kisinga okunsansa gwe bali ali ku wanted almost yalinga nga ayagala bali eri oba mukitegeera gwe banoonya yalinga nga ate yanoonya kubanga ne ekiro ky'olwaliro yakoze live enkya nsubira agenda kukola live n'oguddako agenda kukola live kyekimu ne penge naye ali ku live basajja abanoonya naye bali mu kubeera nga bawandula muliro naye wano ku SMX media ngenda fubanga wensobola okubeera nga nkuleetera updates okuvira ddamu abo bonna be batadde ku list be banoonya olw'okwogera ebijweteke naddala ku mukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni on ku SMX media tuba ne updates buli kiseera kyonna okola kiri simple okubeera nga osubscribinga tojja kubeera nga omissinga updates okuvira ddamu entertainment industry mu ggwanga erya Uganda SMX I sign out.